kange kagulesi kani embeera gye kalimu si nnungi. Nze nno nga Shehu Malusikyekanga nkimanyi okuva Grace lwe yavaayo bankako najja nkuba amawulire amabi najja nvuma najja neerijjako nga nze atamuyambangako kyanyiiza ng'omuntu nga nze Seeka Umaru kuba Grace yennyini nnyini nze saamunoonya ye yajja ewange omwaka gwali gwa 2016 Grace yajja ewange ngazze kusaba dduwa ya kubeera nti omusajja we boyfriend we Jovan Luzinda amwagala nnyo abeere nga tamuvaako talabayo bakazi balala. Nedduwa ey'okubiri Grace gye yansaba ye muyimbi ayagala kubeera nga muyimbi apafominga bulungi afune okwagalwa eri abantu ennyimba ze zikwateyo afune ssente mu kuyimba abeere serebu alinamu akasente. Edduwa 2 zonna nenzimuwa. Grace yajja ne mukwano gwe bwe yadda ewaka bwe yatuuka ewuwe gye yasula mu kazigo ke Makindye gye yali asula amazzi ge namuwa ge tuyita agahalwa agava mu muti agava Saudi Arabia munnange yagakasukayo bukasusi n'adduka n'agenda n'edduwa zange ze namuwa n'abirekayo n'agenda ku musamize omusawo oyeeyita ow'ekinnansimbu omuganda omufeera omubbi n'agenda eyo ekyotera n'ajjayo ekkutiya y'eddagala ne bamuwa ekkutiya y'eddagala n'ajja n'aleeta ebintu ebyo. Kumbe omusamize yamuwadde ebintu bibi bikyamu yamuwa majini na biteega bikyafu bigasiya bijja kutabulatabula Jovan Luzinda na Grace kati gw'obadde okimanyi nti olwaleero Grace atambula abonaabona naye aliko ekijini kye yajja ew'omusamize eri ekyotera Laakaayi nga yakireeta mbu ekyo ekigenda okubeera mbu kimukolera ebintu ebyo bibiri kimwagaze nnyo olaba ne mu byabonaabona kati ateekamu kirimbu yayagala okudda wa Jovan Luzinda. Jovan Luzinda yennyini mubuuze nti ensonga zo ne Jovan Luzinda muddavaayo mubuuze nti ensonga zo ne Grace zaali zituuseeko mu maaso ga Seeka Umaru. Jovan Luzinda omubuuze nti ensonga zo papa Geoffrey Rutaaya ne Irene Namatovu tebaazireetako mu maaso ga Seeka Umaru. Seeka Umaru yabakola atya? Bw'aba neegaana nga mujjambawo akatambi kugundi zange ku kamera zange kwebiri byonna era obuuze Jovan Luzinda nti Grace tatwalirangako Seeka Umaru nsonga zo. So nze ngamba abantu bwe nti Jovan Luzinda ekyokwegaana Grace tekikola makulu tekirina makulu nagamu. Fenga ffe abamanyi ebintu gye biva tubyetegereza tubimanyi ne tusalira ne tunoonya solution tubusalidde tutya amagezi. Nze ng'abiraba era natuula wansi ne ngamba nti nga nze ekibanyaabonya Grace nkimanyi naye ngenda okulaba ng'ali awo atambudde agenze wa Pastor Bugembe mbu amusabireko amuwadde counseling era atuukawo ne bimulemerera n'agamba banna akazi keetaaga lihabu. Naye nze nga mmanyi ekibonyabonya Grace alina ejjini lye yajja eri ku basamize eri ekyotera Laakaayi. Kyakubiri aliko ekikolimo kyange kye namukolimira ng'amaze okunvumavuma n'okunneegaana yangamba muze tammanyi yasabira na wa musumba we Pastor Bugembe era yagendayo yamuwa essaala. Abaffe mbooza mmwe mwenna abali ku social media abaveeyo nga bagamba Seeka Umaru abuukira etokota era ye gwalaba ali obubi nolaba gundi ono simanyi MP gundi ono Ssegirinya bwe yali obubi n'agamba mbu era ajja amwetondere yavaayo kumwetondera etawonye era kakati Grace yamulabye ali bubi era mbu naye aveeyo amwetondere. Nze mbagamba bwe nti mwaka mmweki mukole byonna bye mwagala bwe muba mulaba nga nze nnimba mulwaneeko mugezeko kyonna kye musobola mubirabye mubigezezaako biganye. Avudde ewa Pastor Bugembe n'agenda awo mulowooza ateredde n'afuna omusajja ono ogundi ono Kojja Kitonsa ne Kojja Kitonsa yagambye mbu va mu mawulire kubanga abantu baagala okuyisizaako ebyabwe. Please Kojja Kitonsa nkugambe ekitiyo kiyite kitiyo.
kojja Kitonsa nkugambe ekitiyo kiyita kitiyo. Nze njagala obeeyo oyogera amazima oba sinze nakutaawuluza ku kakazi ako ka Grace Khan. Naawe okimanyi bulungi bwe wali ng'oli mu relationship ne Grace Khan nga mweyagala ebintu byali bigenda bubi nga byonoonese ng'abantu tebakyagula ddagala ne bye banoona okuligula terikyakola because of ekippali n'oguginni gwa Grace Khan. Wali oyavuwadde omusajja eyali omugagga nga bakugamba taakakazi kojja Kitonsa ogaanyi famire yo nedduka nejja neŋŋamba amayambye ntya nentambula nentandika edduwa zange nze nsobola okukola ne ku muntu wadde tantuuseeko taliiwo nga maama wo bwe yantuukirira nenkola edduwa zange ne zitaawulula Grace Khan ne kojja Kitonsa. Kwe kulaba ng'akanyiriro kaddamu kati kojja Kitonsa byakola bitambula eddagala abantu bw'abajjanjaba bawona ssente yazifuna yafuna n'omukazi omupya n'amukuba n'embaga omukazi beeyagala naye luli yaliko ekippali n'oguginni n'ekikolimo kya Grace Khan ebimutambulirako. Kakati mmwe bwe mugamba mwavaawo bitaliiwo naye nga mwetemulata kakazi ddala kaliko ekikabonyabonya wuuyo afumbiddwa ono omusajja yamuzaalamu omwana Prince Oma. Prince Oma bwe yava Prince Oma inamduka nagamba naye akakazi kagayamba nnyo kamekete njala kagira katya nadduka. Pastor Bugingo n'agamba nti nze ono ngenda kumusabira n'amukukumba ne kijja ne makula maama wange ne bamutwala ne bamukuba ewaabwe. Era nga babindaga omwana wa TV mwali eyo yajja n'andeetera amawulire n'aŋŋamba ati Seeka Umaru gwe wakolimira ekikolimo kyo tebikyakola wuyo yafunye na musumba mupya mukwano gwo alina amaanyi era kakati omwana ali bulungi. Namuddamu ansa ne mugamba nti wankuwadde mukwano gwange Pastor Aloysius Bugingo ayina essaala ezikankanye eggulu tasobola kujjanjaba Grace Khan ng'aliko ekikolimo kya Seeka Umaru ekyedduwa ya Seeka Umaru ey'obukambwe. Nze ne musabira ani ayinza omusabira era yamulwanako kati wuuyo byagaanyi ne bagoba emmese n'avaayo bambi akaana kaliko ekyali kituufu kati kavuddeyo kagenze bannewaako bakakutteko. Ekikolimo ekiri ku Grace Khan n'obuginni ogumuliko bw'ovaayo gye omuyambe naawe kikukwata bw'ovaayo gye omuwase naawe kikwambala emirimu ne gigenda bubi n'oyavuwala n'oggwawo. Kakati laba bano abalinzi abavuddeyo okumuyamba munnange ate teyabamalidde mu kkomera abasibye era nga mugamba mbumbuukire tokota. Abooluganda mukkirize kino Grace Khan mwagaze ekintu kimu ajja neetondere muteekeko edduwa yange ajje bw'abajja okwetonda aguleyo kiremu ey'omuceere kiremu ey'ennyama ajja atuule wano mu maaso gange agifumbe ajja atwala obunyama butono butono bwe bateeka mu piraawo gwe tuyita obuwalli mu Luwarabu afumbe emmere eyo ng'ali mu kamera amale agigabula abadde bange b'osanzeewo abangi bwe batyo abagabule ako kakiro k'omuceere kaba afumye ne kakiro k'ennyama si bukiro bubiri ajja bagabirako buli muntu ne bw'anaalyako bwe kati. Abantu abo balye emmere eyo male mukwateko emikono gyange musabire edduwa tugobe ekiginni musabire edduwa muggyeko ekikolimo Grace Khan agenda kuddamu akole agenda kuddamu ebivulu abitegeke bikwateyo afune n'omusajja amuwase yenna gw'anaaba ayagala ne bw'anaaba kojja Kitonsa ne bw'anaaba tata w'omwana Prince Oma ne bw'anaaba Diamond Platinum Grace Khan ng'ontudde mu maaso ne nkusomera edduwa yange ne nkusonyiwa wallahi ojja kufumbira omusajja yenna gw'oyagala. Kyogamba nti gwenga gwe yaleka navaayo kusonyiwa gwenga gwe tonafunamu kintu kigamba nti omwana ono muleka abonyere nekimala. Omwana waalisonyiyo omuntu ng'olaba nti akkiriza nti yakusobya tosobola kusonyiwa atamanyi nti yakusobya. Kati omusonyiwe ki? Singa Grace Khan avaayo n'agamba nti kituufu omusajja namusobya naye nsaba nsonyiwe awo akataayi bwe kasala oba eddakiika ne ziwera 2 nga sinasonyiwa Grace Khan wallahi mbeera siri munnaddiini mbeera siri musajja musonyiyi mbeera sisaagala kulabwako naye kyembakakasa njagala okusonyiwa Grace Khan naye gwe nsonyiwa yakimanyi nti yansobya amanyi we yayoga nti tamanyi nako tandabanga nako kati sisobola kusonyiwa gwe simanyi bw'anaavaayo n'agamba nti amanyi yansobya ndi wiringi okumusonyiwa. Naam.